Emikutu gyaffe gino mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza omukyala wa Alien Skin. Omanye erinnya lye liri eddala eryo ntera okulyewala ennaku zino sikyayagala nnyo kulyogera kuba kati wafuna title mukyala Alien. Ekyo kikikola kati liri tujja kugira nga tuli pozingamu kubanga ennaku zino ebintu byeyogera bya buvunaanyizibwa ate ebya ddala. Kale no tuza okwogerera olunaku olwaleero ku bayimbi abafulumiza ennyimba ez'esittaze zitawooma era ekyawaliza ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okuvayo n'agati ennyimba zino tezijja kuzannyibwa ku leediyo y'obujjajja ne TV y'obujjajja. So Queen Masolo naye azze kutunnyonnyola ye ekintu kino akiraba atya, sooka otubuulire. Abatulaba n'abatuwuliriza muli mutya, kansuubire muli bulungi. Yenze Nyanjula omanyi amannya gano tetwagala bitiibwa byewa mu bitu. Mukyala Alien Skin. Ati bagenda nnyiga anayangwa mu bitiibwa by'abantu nze. Ngwa mu bitiibwa. Naye tewali kyakukola buli kimu Mukama yakiteekateeka. Katonda yagaba ebitiibwa. Kaakati munnange ennyimba tusooke tuzinwetioninga abantu bazimanye ennyimba ze twogerako zino. Mpozi gono zimentioning. Bwe tozisobola? Ate abantu tunaabayigiriza tutya. Kati waliwo enkudi eyali lipazo. Yasuza azina yasuze mu nkudi. Ne wabeerawo ne gravity. Omunyongo w'eggulu. Omunyo asobola kumalayo. Naye nga ze nnyimba ebbiri ezaleese ki? Obuzibu. Katikkiro n'avaayo n'akola atya? N'agamba nti zizannyibwa ku leediyo y'obujjajja. Ye Ssaabasajja akiwulira atya nti ennyimba zino n'abimunnyonnyola nti Katikkiro bw'atyo bwe yagambye. Kaakati ekisookera ddala omanyiza enkuba ezi kugamba amazima ne mala n'enkukuba. Kukuba n'enkuwolereza omulundi gutya? Nze ntera ogamba abantu ndi muzibu nnyo nsobola okwambula olugoye ne ndusuula mu ttaka. Wansobola osanga olugoye lw'okuwaya ne nduggyako ne ndusuula mu ttaka. N'oyomba bubi nnyo n'ogamba ogwana gusudde olugoye. Naye ne ndugjayo ne ndooza ne lutukula n'osinga we lwabadde. Ate n'osiima n'ogamba mwattu kiruggyemu amabala. Kati oyo yenze. Nti ekisookera ddala liri pazono mukwano gwange ne gravity. Naye ekisookera ddala mazima gebeere mazima kisusse. Obwemu bukoze eki? Busukidde ddala. Nzijukira ku luyimba lwa gravity okwepicca. Nali ne mukwano gwange nagezaako gamba abaana nga bayimba okwepicca. Nagezaako bagamba oluyimba lubi. Omwana n'amugamba mami oŋŋamba otya mbu oluyimba lubi ate nga balulagane ku TV. N'omusumba Bugingo n'aluyimba mu kkanisa. Yamubuuza omwana yabuuza omuzadde oŋŋamba otya nti oluyimba lubi nga balulaga ku TV. Kitegeeza ekiri mu bwongo bw'oli omwana nti ekibi tebakiraga ki? Ku TV. Ako kafunye? Kafunye bulungi nnyo. Ne Katikkiro we yakoze atya? We yavudde n'agamba kuba abba abaana ye kyalabye ku TV abamanyi kituufu. Kyekisinga. Kituufu olagibwa. Olaba omwana omuto w'emyaka 3 abuuza maama we oŋŋaana otya oyimba okwepicca nga bakulaga ku TV. Maama teyadda. Amubuuza n'omubuuza y'okwepicca kiki? Bo bayimbaga buyimbi. Nti kaakati ngenda kugamba amazima gano wammanga kwezi agasembayo. Nti Katikkiro kye yayogedde ekituufu. Obuwemu bukoze eki? Bususse. Nekyeyagambye nti ennyimba tebazikuba ku TV z'Obwakabaka oba ne radio. Nakyo kituufu. Naye ate ngenda kumulisa mu ngeri eno nti tosobola kutiisatiisa muntu gw'otasuza. Omuntu atakusuza asobola okutiisatiisa. Tantiisatiisa naye. Era ne wagamba oyitawo era n'ogamba kasita si yandiisa ndi eno. Kati gye nkulaga ngenda kutwalayo. Nyinza okuba nga sikutiisatiisa. Naye nga toyise wange we nakugana okuyita. Kati anti kaakati ngenda kumenyaamenyera lwaki nkugambye we batyo. Manyi temwagala mazima. Nze nagaye wontuuza wano nja kugamba amazima agasembayo. Okategedde nti essaawa zino oba omulembe gwe tulimu olwaleero revolution ya okaringa dda. Revolution ogimanyi? Kyeki? Enkyukakyuka yajja dda. Nti omwaka oguwedde Alien Skin yakamala n'emyaka emeka kuba ye yajja n'enkyukakyuka. Giringa 3. 2 Kati Alien Skin waba yakamala n'emyaka 2 revolution gye yakamalawo. Nti
nga Alien Skin tanajja era oyo revolution artist oyo omwana nti nga tanajja TVs ne radios zezasalangawo hit yeriwa ne ba DJ be basalangawo oluyimba olubeera ki hit song era nga hit song eviraddayo mugali amabaala gano agakubangamu aba DJ ba After 5 ba 60 gamanya ne NBS eyo After 5 ya determininga nnyo zi hit nga zisookerawo nga hit zibali mu ngalo ba presenter ba DJ nga be basawo nti olwo oluyimba lukola ki lujja kubaawo era mu biseera ebyo bakola nnyo ssente TV zakolanga nnyo ssente mwe bino YouTube recording nga buli kimu kigwera ku TV radio mabaala ga uptime nti nga ne presenter akusaba emitwalo 5 nga bakyasaba emitwalo 5 oba 10 oddukuba nga asaba emitwalo 5 kakadde nga abamu bagulira n'amamotoka ba presenter babagulira nga zi iPhone eziri latest ono Anison bali luno yatuukanga ku ba presenter nga bawa zi iPhone ono tata Prince Oma nga agabira ddala amataka land titles nti ebiseera ebyo music industry yabali muki mungalo naye ono omuyimbi gwenkugaye revolution artist Alien Skin wajja media najongera amanyi social media ennyimba nezidda ku ki social media era mujjukire bulungi Alien Skin yajja n'amanyi nnyo ga social media kubanga ekyali ku media bali bagala video nga ya bei baga video za Sasha Vibe bukadde 10 nga era bakuwa ne ba directors abakwata zi video ababo nga audio bagala baba nesimu waba atini oyo we mitwalo 8 mitwalo ameka kati ng'omunaku mu ndongo tokola ki toyingirayo kati ono Alien Skin yajja n'akyusa bino ebintu n'alaga nti kati social media yesalawo era ye yagira nnyo ku social media ng'akola ne video nga tambadde na stocks nga video ze za layisi nga za layisi nnyo ate nga ze hit kati media ne mainstream ebintu ne bigicyankalanako ne bidda mikono gy'abantu kubanga social media buli omu asalawo bantu ba bulijjo be bakola ki be basalawo nti bali kyabasimatukako ne kidda mu bantu okategedde ate abantu tebalina kasengejja okimanyi naye bali abanga n'akasengejja era nzijukira nti n'oluyimba lwa Gravity okwepicha bali baluganya aba TV bali baluganya ne lujja n'amanyi ga social media ate social media ekintu wekisalo wa TV abatalina kyakola okujjako kuba ekyo naye social mainstream zina okutuyambako kubanga kati kino kyenkuleetera zezirabibwako abaana kati soko olinde enkunnyonnyola ekyenjagala kola ekinze mbalayo abantu bangi nga munnyonnyola ku nsonga eno naye abantu tubagireyo ekiri emabega kye batakola ki kye batalaba nti social media kyengeza eri mainstream bo basengejjanga ne bagamba obuwemu tebugenda kukola ki kufuluma ne bagaana nti luno lulungi lwe lugendo sala era lwe lwasalanga naye kati ebintu byabasimatukako byaddawa era olaba nti ne content ennaku zino ali ku mainstream abamu amawulire bagajja ku TikTok eba yagafulumizza nga baddira ddala ku gurawundi kati bannamawulire bali ku TikTok bannamawulire abatuufu ebintu babijja ku bannamawulire baki ba TikTok ate TikTok ya leero buli omu munnamawulire buli alina essimu kati muki omulimu gwammwe ogw'abannamawulire gwakola ki kyovu ddala ennaku zino obuwemu bungi nti obuvunaanyizibwa oba bwe bubanga bwava mu bantu aba mainstream ne bujja mu bantu ba wansi kitegeeza bye bagenda okweyisizaawo bye baagala kyovu ddala ennaku zino obuwemu nga tekuli kasengejja kyovu ddala ennaku zino obuwemu buki bye baagala byakuwemula nti kati baabawa ekintu bakola ki beetegerera be basalawo nti olwo luyimba hit be basalawo mbu kati tupromotinze luno be basalawo naye abasalawo bo tebalina kaki kasengejja bye baagala byo bye bakola ki kati awo eggwanga we lyonoonekera nti emikono ebintu biri mu mikono gyaki gy'abantu abagwenyufu abatasengejja kati beeyisizaawo bye bakola ki kati kyenku ngenda kikuddizaayo nti kijja kitya okuconnectinga neki ne music industry nti abayimbi abo ababiri
wobatunulamu ekibasumbwa depression. Yes. Depression ogimanyi? Wa omuntu watuka mu mbeera y'okuwankawanka ng'atya okugwa. Ng'atya okukola ki? Okugwa. Nti music industry ye Uganda nyononefu nnyo ate eri backward. Nze nina mukwano gwange abeera Congo mu Congo yangamba ekintu kino. Nti e Congo omuyimbi ne waba yayimba oluyimba nga lwakamala emyaka ameka? 2. Oluyimba paka kati akyalulyako. Paka kati aba akyalya ku luyimba. Paka kati aba akyali serebu, aba akyasasulwa, aba akyayimba baba tebamufiisa. Naye wane Uganda ne woba wayimba emyaka mabega. Kasita obulako ku sini omwaka nga gumu oba emyezi nga batandika yagwa. Abantu bennyini nga bakola ki? Nga bakusuula. Kati ekyo kye kitadde abayimbi mu depression. Nti oli ne waba yayimba akayimba abantu bo baagala omuntu buli saa buli mwezi abe ne hit ekitasoboka. Kisoboka. Ate bennyini wewala nga toziyina be batandika bennyini okugamba ogudde ebyo bye tugira ku copyright. Tugamba nti ndo kakati obalese hit. Anti kati gwelabayo gwoli biased oli ku kintu kimu buwemu. Naye nze nkulaga ekintu gye kiva. Gye kiva tulondoole kiggweewo kuba tekigenda kuggwaawo. Music industry ye Uganda there is no copyright. N'omuntu eyayimba akayimba akalungi bwabulawo emyezi ng'egyo nga bagamba yagwa. Nga n'akayimba ke bakakola ki? Bakaziika. Bakaziika. Kati kitegeeza abayimbi balina pressure ey'amaanyi buli ssaawa yalabe nga yaliko. Buli ssaawa ng'ayina akayimba. Tikati guno omulembe gwagudde mu bantu nti aba social media baagala bugwenyufu. Kati n'omuyimbi bambi agenda kwagala nnyo ku capturinga ne kiri. Asanyuse baki? Bali audience. Nti kati abayina abasalawo ennyimba bagwenyufu. Kati nange kandabe bayina kino ekintu kye bayita mbogoberera ekiriko. Okola ekiriko. Ekiriko lero nga kifu. Okola eki? Ekiriko. Kati bone bagamba nti kati abantu bagala nnyo obuwemu kati kanyimbe ki obuwemu. Naye ne batamanya nti n'omuntu revolution artist eyakyusa ebintu bino amaanyi n'agazza ku social media n'alaga abantu nti ne wooba mwavu oluyimba lwo lusobola oyita ku social media ne woba toyina video naye tawemula. Takola ki? Kitegeeza nti abaakopye ekintu kino baakikoppyemu bubi. Ate n'ekirala ennyimba ennaku zino n'abantu bano balaba. By the way nyongero bategeeza nti ebintu bya social media just vibe. Ekomaawo. Ekola ki? Oluyimba oluwulirizaawo naye wobeera eyo ng'otudde oba omanyi olaba abantu tebamanyi music eringa food for soul. Kyovudola omuyimbi w'amaanyi nnyo. Owuliriza akayimba n'obeeraawo ng'oyagala genda mu mudu ya mukwano n'owuliriza akayimba k'omuntu n'ogenda mu mudu y'omukwano n'obeeraawo ng'owulira ennaku ekuluma n'owuliriza akayimba k'omuntu ng'oli eyo wekka ennaku n'ekola ki? Ng'owulirira n'ekugwako oba n'ekweyongera ng'owulirira ddala bye yayimba acommunicatinga neki? Kyovuddala nze ngamba abantu teri muyimbi mubi. Teri muyimbi mubi. Just gwe w'omuyitira omubi nti eyo embeera gy'olimu akayimba ke yayimba kaba tekakola ki? Tekakwatagana nayo. Ti waliwo n'omwana gwe bayita acidic vocals omumanyi. Ayimba obuyimba obw'okwekyawa. Kino kye bayita last chance guno gwe mulundi ogusemba naye lwaki bino mubinkola okamanya akakayimba. Yayimbanga ennyimba ez'okwekyawa nga buli ssaawa mbeera nga ngamba naye ono gwe bamenya omutima buli ssaawa naye nange we natuukako mu mbeera eyo obuyimba bwe ne bunzijanjaba omutima ne ngamba kati wootuuka mu pate n'okuba eno eza alien skin oba naani wootuuka buli luyimba lukukolera mu buli ki mu buli mbeera naye ate oluyimba olulungi kubanga kati omunyo tegulina we gugenda kukolera ng'oli eyo wekka tegulina we gugenda kola ki kukolera. Nti abayimbi kyovuddala ennaku zino oba ogoberera nnyo ku TikTok ennyimba enkadde zitandise okukola ki? Okomawo. Nti kati abayimbi ekintu kino mukipaazizza nnyo. Muyitiridde ogenda ne interests z'abafaani. Era abayimbi nnyongera oyimirira ano ne mbagamba nti Katonda yaba blessinga muyina amaanyi ag'enjawulo. Muyina amaanyi aga communicatinga n'emyoyo gyaki? Egy'abantu.
okategedde omuyimbi alina amaanyi agakommunicatinga n'omwoyo gwo n'owuliriza akayimba k'omukwano n'owulira ng'omukwano gukutta oyagala mukyalawo kitegeeza alina ability communicatinga naki n'omwoyo gwo kati abayimbi tetwagala temwesse nnyo mulowooze nti abantu be baba controllinga bwekola kintu kirungi okontrolinga omwoyo gwaki tojja kubeera watogayo mbu omuntu olwakuba ayagala obuseegu nange kancontrolinge no kino kyebakola okwagala ate okusanyusa abantu bagala nnyo obuseegu katuyimba obuseegu babanga bagamba nti amaanyi gabawedde kati abantu be babafuba so nga ate natural abayimbi bamaanyi nyongera bategeeza nti yemu abafuga emyoyo gy'abantu abantu si be babakola ki ate n'ekirala music nze nange nzirako eyo mu nnyumba nenoonya ennyimba enkadde n'owulira nga ze zikuwummuza omwoyo naye nga bino kakati ebyo byebayimbye bigwiza okuwummuza omwoyo nti kakati kyenyongera okugamba abantu kiri bwe kiti sijja nnenya nnyo bayimbi abo ensonga njikuwadde lwakuba togitegedde lwaki sigenda nnonya nnyo bayimbi abo naye ate kyebakola si kirungi kyovudde olanyimiridde ne mbagamba mu abayimbi muyina amaanyi mangi agakontrolinga souls zaffe. You give us good music, yoya communicating n'emyoyo. Naye togenda beeyo ngo oli muki otekemu omunyo gubeeko we communicating nedda. Kitegeeza talent zammwe muba muzisudde. Ate n'ekirala bani abali ku corporate za music industry ye Uganda. Kubanga mutakola ku kigambo corporate oba industry yamwe ne mugizze engulu oba ne mukola kibakubirana. Genda maaso. We mutakola ku bintu ebyo okuwemula kukyajja. Kubanga kankuwa ekizampe eno njagala ontegerera ekintu kino. Singa kyali nti omuyimbi waayimba akayimba katugeze nga Betty Mpologomoyo we yayimba takwagala oba omulaba akakayimba ke. Singa kyali nti singa yakayimba emyaka 10 emabega nga ne kati waakomawo star nga ne kati bakyamubuukinga nga ne kati abantu tebamuyisaamu maaso nti yagwa nga we kiri mu nsi endala kuba mu nsi endala okuba hiti ejo neekuliisa obulamu bwo bwonna nga bw'olaba musajja yakuba tikolera kanda bongomani naguno gwako eri ewaawe w'amaanyi mu nsi endala ne we ziba zino ezituliranye zikongo ziwa omuntu akuba oluyimba lutya ne lumuliisa obulamu bwe bwonna obulamu bwe bwonna nga abantu bakyamutendereza nti oyo star nga bakyamuwa emirimu nga tebamuyisaamu maaso niye wane Uganda omuntu okubeera star buli mwezi na buli mwaka olina obba ne hit bw'obulamu nti oyo yaggwako bantu bennyini be batandika oyo yagwa oyo yagwa eddalu oyo yavaako oyo yakola ki kati waliwo ono omwana gwe bayita Jemikali kyomumanyi yayimba obuyimba olina koomanyiyo yayimba bulungi nali sabasaliza abaana beya alina obuyimba bulungi niye saawa zino yayimba obuyimba naye saawa zino ali eyo mbu yagwa eddalu teri amujjukira yadde eddalu yavaako bangamba ne Kireva gye yavaako teri amujjukira yadde naako but those people had good songs singa Uganda yayina baziyita batya amendments ennungi oba corporates nti abaana be batyo tebali depression yebasuula gwe kyogamba osobola omalako nga buli mwaka olina hiti tosobola osobola omalako tosobola nti singa kiba ki corporate bali abali mu nsi endala bakola ki ekyo kyennyini nti omuntu ne wayimba oluyimba olwo afa sita lumuliisa obulamu bwe bwonna naye wane Uganda tekiriiwo olina obbanga buli mwezi olina ki kinabadde ndaba liri puzzle ng'agamba nti kyovudde nkugambye bano abantu ebibayimbya bino depression nadde mulanga agamba mumumanyi engeri gye nabonaabona nayimba ebyamakulu nga temubiwuliriza eyo enkudi yeyanzizizza engulu nali nagwa nali nakola ki nedda lindako saagala obeere biased Mr. Kwezi nze weema njogera amazima sijja kutya nja kutunula muki mu maaso nti nga tetunnalaba kino nnyo kyakuwemula naye yabadde n'ensonga nti Uganda singa yalina copyright ku music w'abayimbi abo liri paze oluyimba lwegenda ogula emmotoka lwalimaze omuliisa obulamu bwe bwonna awe mwalulaba ne bikola kati yemu abasuula abantu lwaki ebibiina byabwe tebalwanirira kati golooza lwaki Mr. Kwezi mu bantu bonna ontuuza wano nti nze mba ne opinion ey'enjawulo nkulaga ekintu gye kiva nga sinaba kudda ku muntu mukuba nti bwenti ne bwenti ngenda kulaga nti kiva wano wetuba tusobola tukisiguukulule n'abalala baleme kukola ki kugira
nti however much tuli mu nnenya liri puzzle kye wakoze oba ennyimba obuwemu bukoze eki bususse naye ate n'eri mukole eki mutunuleyo kyoli yakaabye agamba nti nayimba dda nenva kuki nava ku map enkudi ye yamukomezaawo kitegeeza buli omu wano ku Ministry for Survival lindako gwe Mr. Kwezi enjala yali ekulumyeko bulungi nnyo omanyi enjala weruma omanyi ebintu bye wakakola eyo mu kyamangano mu kamera tetwabiraba kulw'enjala kati lwaki oli ku munno bw'otyo liri puzzle kyenkugamba bwenti nti ensonga lwaki liri puzzle ayogera bw'ati essaawa zino ng'akaaba ng'agamba baneesinga mubadde nze nti singa Uganda ina copywriting okuba ennyimba ati kati kyendi wano okwogera balinayo abayimbi kyendi wano okwogera bakolayo buli nnaku ndaano federation abantu babeera olumu okwenyampira abantu abategeera tulye abasobola okuteesa ebintu ebitegeera bibino embeera mugiraba nze kyovudde nkugamba ndabya mukyaza abantu nga boogera ebintu ebyekisiru ne nkugamba opinion yange egenda bba yanjawulo singa Uganda ebadde ne copyright kati ogravity omutujju yatuwanga good music kiki kyotajjukira naye kakati byaleeta byebifu gwolooza kiva ku ki byayimba biweddeyo mbuuza bwe nti gwolooza kiva ku ki gravity yayinanga ennyimba ze nti njagala Mr. Kwezi ate naye nja kutabukira nga nange nkutabukira njagala tukozesa obwongo bwaffe njagala tubikkule Abannayuganda amaaso nti teri muntu alina mutwe buli mwaka guyiya era bajja kontinuinganga luno oluyimba olumanyi ze nina oluyimba lwe mu simu yange mane zinonya kufa si kyebaka mane nduwuliriza kumpi buli lunaku lulungi nnyo lubuulirira buli lunaku kati gwolowooza nti kyogamba yatabuka mutwe anti kakati yayiya singa waaliwo copyright nkugamba bwe nti David Lutwala abaddewo ebbanga lyonna. Lindako muleke kwekwatirira ku bisuubire katuusomesa abantu. Mr. Kwezi kati gwenze nkugamba bwenti. Singa wabaddewo copyright. Olunaku olwayo singa abayimbi tebakyali ku pressure. Nti olwo oluyimba lwe yayimba ne luba mane. Essaawa za leero yandibadde akyalulyako. Yandibadde akyali sitanga tali ku pressure za kuwemula. Ensonga ya copyright ogikiriza. Eyo nagikiriza dda. Kuba nagubona kubasalidde. Nebo benyiri nyiri nakubasalidde baliwa. Banja balino kipushinga. Oli yagenda mu federation oli bamuwa mukazi. Ebyo bamuwa mukazi lwaki tebamuteeka ku nninga. Bamuwa mukazi. Bamuwa munyamutoro. Yagenda ono na federation bamuwa ki? Kati ate sawa zino mwenna mutudde nze ne wunya abana Uganda teri yayogedde ku kintu kino kya copyright. Lwaki Ssenyonyi tatebolinga kintu kya copyright nga Bobi Wine yennyini omuyimbi alina n'abayimbi mu kibiina kye lwaki Ssenyonyi muyimbi nejjukira nti no Bobi Wine ye mukama we nze mbala bamuzanyira ne mala nfuna kazindalo ka parliament yako kati wantu era kano kasinga ne parliament ne mala nfuna ku kazindalo ako nze mala muzanyira era obera mbala bamukyaza abantu bakanya komerera bannaabwe ererere yawe mu the fine okuwemula si kirungi ninze nkuwa root cause kivaawa tumulise toki tukoze tutya n'abalala okwewala okola ki anti nkuwadde nange example nti David Lutalo tawemula tayimba tajjuza okuwemula kwe kulina okujjuza kukka sebatakati agenda kutekayo ekivulu ku Serena ayimba ennyimba entuufu tajjuze yamaze kuyimba ebyo binankani. Let us create awareness. Let us create what? Awareness. Tuleme komerera abantu. Omuntu yenna yagenda yagenda wa mu parliament yagenda weyo okukima copyright waba bakuwamu omukazi ozinye kyozinye kimala muzuukuke muzuukuke. This is the suffering. Omukazi yenna ya musajja yenna nawo ntabudde tuli mu kulwanyisa biri ali kati nawo oteekako biri anti kaakati mmwe Bannayuganda nze obwongo bwange bulala nze nnengera ekintu kugaye singa abaddewo kino singa bino tubye ono mugambye we bati ekiyimbisa abayimbi bano obuwemu bali ku pressure buli mwaka ayagala yabeere ne hit kati okwagala obbeera ne hit ojja kwagala kusanyusa abantu omanye ki ekiriko ate abantu nkugaye essaawa zino media eri mainstream okusalawo hits kwabasimatuka kati kuli mu abantu baagala buwemu kati essaawa zino ebyo nga tubivuddeko tutunule mu bantu nti mmwe Bannayuganda naddala bali ku TikTok nyongero bategeeza nti
omuzungu yasooka najja wano mu Africa ogwasooka nga yagala tubbako ki bya bugagga byaffe yaleeta ki yaleeta ki yaleeta ki ekirala yaleeta eddiini yaleeta amalwaliro amasomero nti we yali agala tubbako ebyobugagga yasooka n'atuyigiriza eddiini totiŋŋana tokola ki n'ofuna eddiini yeeno nga womenyeko oti omutima ye nga eryabba n'aleeta amamundu mwekube ye nga eri akola ki ebyo ebyobugagga byonna bakola ki babitwala abazungu abazungu bagezi nnyo mu Amerika bagenda goba TikTok obadde okimanyi ennaku z'omwezi oba 10 na mmeka nti bannayuganda bayinza saa zino obutajjaawo TikTok kubanga n'abagifunirako bangi ate TikTok eyamba ne gavumenti okontrolinga abasiru baayo nze nabagaa TikTok gavumenti yateeka dda ba agenti baayo ku TikTok nga byeyagala bye biyitawo ne bakeeranga ne befuula ne basoma amawulire oli n'akola live oli n'akola ki ne bamanya nti ono akuŋŋaanyanga 2,000 ono alabibwa efuna abantu ng'abo nga bakontrolinga TikTok kyokulowooza ebyamagezi mubeeraawo bo ne bakuumiraawo nange era newe nandibadde munnabyabufuzi sandyetaaza ategeera yenna mulina obbanga mwena muli basiru ne mbakuumiraawo nze ne mpisaawo ebyange bwe abantu buli omu buli agira ku TikTok nti ne bwe nalibadde nze president nalifunye abantu bange ne babasiriwaliza ebyo nga nze bavubuka nabagamba ekibasombuwa butamanya bavubuka tebakyalaba mawulire tebamanyi bigenda maaso mu ggwanga tebakyasoma mpapula z'amawulire baddukira ku ki ku TikTok ebintu bigenda maaso mu ggwanga bo tebalina kye bakola ki juzi baasiba Besigye abantu abamu nga beekanga bamusibye fenga tetumanyi fenga tetumanyi okakasa tebiriyo ebigenda mu ggwanga n'obitegeera tosobola nti gavumenti yabakontrolinga dda efuna basiru baayo ate n'abazungu kye baakola nti wogenda ku TikTok ye China omanye ebiriko ojja sanga abayiga okufumba ojja sanga nga bapromotinga egundi y'ekichina nti newe bagula wano supermarket ya China town ogijjukira abachina bo bagezi we balaba ng'otadde product yaabwe baddusa video kati we balabayo China town yakuba internet ye Uganda namba bagiddusa buli wamu era nga bw'oteekayo video ng'ekwatagana ku China town ng'etambula kuba bo baali bakimanyi mu bwongo we bapromotinga bachina baki bannaabwe wogenda ku TikTok ye China ezijja eno ogenda amere gye balya bye bafumba ogenda laba olinga manufacturinga nigiina ogenda kola ki kati wojja ku TikTok ye waffe ne Uganda eriko bawemula kweyambula kunyenya bubina kuzina mpere golooza lwaki omuddugavu omuzungu diwe yali ayagadde omuddugavu ategeere ffe batukuumira mu ebyo olanda abakulembera eggwanga tebaagala abantu bategeere nze kati kankubulye gwe kubulyeyo ekintu kimu nagendako mu abo abantu aba UPL be ba movement abo ba Toyota waliwo TikTok eyantwalayo ne mbasanga beekubaganya ebirowoozo nga bakuŋŋaanyizaawo no ba TikTok bangi nawe n'oyingirawo nga bakubaganya ebirowoozo ne bagamba tukoze tutya okwagazisa abavubuka gavumenti abavubuka bayagale ki baleme gikyawa abasigadde ne bagira mbwate kakati tugenda postinga ne boogera ne mpanika omukono Toyota nangamba Queen yimirira otubuulire ne mugamba mugenda kweyisanga bali b'ebisiyaga namugamba mugenda kola ki mugenda kweyisanga bali b'ebisiyaga procedure gye bakozesa okupromotinga ebisiyaga gye bamukozesa n'akola ati nangamba tunnyonnyole namugamba nti omuli w'ebisiyaga takaka muntu kola ki kubirya naddala bali abazungu origino ng'ovudde ku baana abannayuganda balina amaalo abali b'ebisiyaga abannayuganda abasinga balina amaalo nti n'ennyambala bagikyusa omukazi n'ayambala ng'omusajja omusajja n'ayambala ng'omukazi eri mu bazungu abantu balira ddala ebisiyaga naye tebakyusa ntambula tebakyusa nnyambala kiri wano mu Bafirika go simaalo baba baagala kweraga naye mu bazungu abantu balira ddala ebisiyaga naye nga bali nomo tosobola nakimanya tosobola kola ki nti olaba omusiyazi wali aspreading ebisiyaga talina gwe yakaka era ova bulungi nnyo eno nolowooza obasinza amagezi n'ogenda ewaabwe mbu baggobye eno oyagala mpapula omanyi kye bakola
bakwaniriza bulungi we bakwaniriza tebakukaka bilya bakuvugako mamotoka gaabwe bakuwa kasente kakubeeremu bakuliisa bakuwa ku ngoye kakati omuntu yenna Katonda yatonda ekintu kino omuntu waakwagala nakulaga nti takulinaako obuzibu nga n'ebisiyaga by'obadde osuubira tabikase naawe ogira n'otondoka mu mutima nogaa ye kaakati bano abatalina buzibu banjagadde bakoze eki ate kaakati oba oyagala okufuga omuntu omunaku bulungi musembereze ssente naye nga tazikwatako omuntu omunaku ng'oyagala mufuga musembereze ssente naye nga tazikwatako naye ng'aziryako oba omulina nga tazikwatako ng'azirengera naye ate enjala wemuluma ekyokulya kimutuusaako enjumba ey'ebbeeyi abajja kubeera waagambe naye bo bazifuna batya nti kati bo ebakuyisa obulungi motoka bakuvugamu bo balya byabwe bisiyaga gwe tebakukaka buli kimu bakikuwadde ogira noga ye bantu balungi tebalina mpisa mbi ye balina n'essente bazifuna batya weereeta wekka nobatandika okulya ebisiyaga kyeyagalire tebakaka nakukaka weereeta mundage ekengeri gyemugira ssente biki kyeyagalire nga bakulaga nti tuzifuna bwe tuti ng'obiyingira kyeyagalire nga teri yadde nakukase so nga ate wagenda obafuulinga bo baba bakimanyi omuzungu mugezi kyokka ate ekisumu omunauganda tamanyi naye alowooza amanyi nnyo kati omuzungu ye mugezi aba akimanyi omulimba mbu bakugobye oyagala mpapula oli musiyazi ye abamanyi omulimba era takutuukiza mu bisiyaga sooka n'akuteekawo takkaka n'akulinda kati wetwali mu miitingi y'abo aba gavumenti nabagamba mwe muba mwagala abavubuka babaagale mwadaputinge enkola abasiyazi gye bakozesa spreading ebisiyaga Toyota n'ayimirira n'agamba oyo omwana mugezi nnyo n'agamba eyantwala oyo omwana alimu ssente zo eyantwala ndooza agenda nga amagezi mangi teyanzizaayo n'akwesonyiwa teyeereetereza nti n'olwaleero gavumenti yatandika dde okukola eyo enkola kati nkugaye nze nsobola okuwadiva nsobola okufuga nga totegedde mbu oyo yanfuga ng'omaliriza kiki ky'omaliriza nakyo ku nsonga eyo kati ku nsonga y'abayimbi ensonga y'abaki ey'abayimbi eyagenda okukima copyright omugole okubeeramu n'amaddu ge giba emyezi emeka 6 bwe ngaafunye omugole wamma owaye ngaafunye omugole amaddu obeeramu naye amaddu buuza muze nga wakafuna omugole kubanga yakamufuna anti amaddu gakugwerako Nyamutoola awezezza bbanga ki Nyamutoola awezza omwaka abo kitegeeza amaddu tegakyaliwo nnyo oli aba mukyala we nti kaakati owuliddeko ky'olidde amaddu n'amampanji gakoze ki gawedde tuyambodde ku mulamwa bano beetaaga copyright tewali amusiba naawe leka tulimba nani amusiba twala eri gwe amaddu nga gakuli buubi wa banayiwala ne mwagala mazima kenzo dda ku mulamwa tuyambodde ku ki nti banayiwala mumadde mubuuza importance ya copyright kati yeeyo copyright balina yeeyo singa gravity copyright yaliwo ennyimba yazikuba dda good songs yazikuba dda singa talina ku pressure singa akyalya ku nnyimba ze naye kati ali ku pressure mbu buli mwezi alina obba n'oluyimba buli mwezi kweka okuwemula kuba okuyiiya kwaggwayo kati kweka okuki so nga ate yali muyimbi mulungi gravity alina ennyimba ennyungi ezisukka ne 10 singa copyright yaliwo singa akyalya ku nnyimba ze nga nasita nnyo singa ebipaazo copyright yaliwo singa akyali kugenda ogula emmotoka akyeriira naye ekikulaga nti ali ku pressure anoonya we yeeyiyiza ate n'ekirala abantu mbadde ndibba bikkula maaso nti tiktok eno bagikozesezza nnyo okubaziba ki okubaziba amaaso mudde engulu mumanye ki ebyo ebintu just bya vibe naye ku ground biki bituufu ku ground birala kiddemu ku tiktok ebintu byaki bya vibe ku ground ebintu biki birala kyovudula abakasuku ku tiktok agamba ayagala ki ayagala ebbina ku ground biki ayagala bwongo na mirembe eby'ebbina si byaliko ayadde n'omulundi n'ogutya tewabadde nga abantu bamukyomera ne nga kati ono omusajja bakyomera waki bino biba bya vibe bino awo naye n'oku ground biki bwongo na mirembe
basajja bagala ng'olina amagezi n'omwana emirembe ebbina ate ng'olinamu by'ogwamanyi n'akantu aha si byakukuba amasimu buli dakiika nti tewali kantu anti era kakati omuntu alina obwongo ekyaba akimanyi directly nti alina obbaamu n'akati abasajja bakoowa abakazi abatalinamu kantu anti kakati era ensonga eyo ng'okubawo nnyo tubadde tetunnajja ku interview n'oŋŋamba naawe otoyagala abakazi batalinamu kantu nenkugambawo enti laavu ya leero omukazi atalinamu kantu laavu ya leero eri bweti omukwano gwa leero guli gutya omukwano gwa leero guli wee guti abasiru oba bafuluzi babiri fuluzi kyeki abasiru oba abensiriwaza baba abasiru abo babiri ne bagwa mu mukwano naye tewali mukwano baba abasiru bameka babiri nga buli omu ayagala siriwaza ki munne ono omusiru asooka ayagala kulya ono kaakati ono omusiru owookubiri ayagala kuula ono kaakati bonna babeeraawo obulidde ate obuzibu we bujjirira ono omusiru ayinza obba ayagala liira ku bwereere ate n'ono omusiru omulala tayagala gaba ayagala kuula kati n'olaba abasiru abo nga buli omu abala munne okate abasiru abo kati abatalina budde obwo bwakwesiriwaza kyovudde olaba omu agamba munne nti mpaayo ekyebiri nkukole ki nze nkutuke nkuweeko ŋŋende kaakati ate abatalina budde mwe bemuyita bamalaaya si bamalaaya gisi babuufu beeyisa nga bazungu beeri kuba n'eri mu bazungu nti tusobola obbeera nga tuli wano nga tuli mukyala na mwami neneegomba oli ne twesiŋŋana eri mu ttooyi ne twewaako ne mmala ne nnyambala bulungi ne nkomawo ne ntuula n'omwami wange oyo ne muleka awo ne bigwa nongamba I want to have good time with you ne mwewaako eyo n'okomawo n'otuula n'omwami abazungu baakulaakulana dda kati abakola bino wano bemuyita baki bafala they just don't have time for fooling kati mwe muli awo abasiru babiri mwenna muli mwebala bazonto mwebala ono ayagala muwa ate ku bwereere n'ono ayagala kuula aleme eggaba naye basiru babiri ne mwesiriwaza lwaki tosiibula masolo ng'ebigambo bitandisa okwatika ennyo temwagala mazima mukyala Alien Skin lwaki temwagala mazima naalongo wange lwaki tetusiibula naye nga gwe ngambye amazima ononsonyiwa naye nga geggo wesitagogera ganjokya nkitegeera geggo kale muli omu ajja kuddako mu buliri bwe alowooze abayimbi mwetaaga copyright mwetaaga ki kitegeerekeka era kya bulijjo omuntu yenna agira n'ava ku mulamwa omuntu yenna agira n'akola ki naye tufunayo akadde nobayingiramu abayimbi nobabuulira ku magezi ago gotuwa wano oba obakwasaganyizana anti kati olaba ate obuzibu bwe nina ebiseera ebisinga nkolera nnyo mu kwesiriwaza era gwe mmwe ebyamagezi tuli kuteekera mweno naye nze ebiseera ebisinga nkolera nnyo mu kwesiriwaza ate nojja kugezibwala nnyo ng'otudde nange wano mubeere bulungi bannange mweraba